n'olowooza nti n'okiki so ate ekisikirize nekiramu sigeeyomufienda tukiraba ekisikirize osikirize kubanga obulayo ekyakaba kitegeeza nti egadoki tusobola kutoberera kimulomayirire naye ng'omanyi nti emabagawo ekisikirize ekyo walinaanye ekyo kati yobwobuuki newalume bakyo bwali Dawudi akiraba n'amagamba nti ntambulira obalina ntambulira mu kisikirize ky'ekiwonvu ekiwonvu ekyaddala amanyi wekiriya yawera nti ddala bannange kino bakuba kisikirize naye ate waliwo okuta ekikiraki ye Dawudi bwe kukiraliikirira n'akisa naye n'agamba nti era sikitaka kwonna kubanga manyi oli wamu naye olunaku lukya ekisikirize ekyo nekivaawo naye ekyo n'avaayo akatina n'ekyoyo yakuleetera obuzibu yakulamize atambula leero ye yeesanga bwala batakangwako abanyekisikirize naye olwesa kya Katonda okuba abeerawo era mubeerabeeranayo tubeerawo naye okutubeera ekisikirize ekyo ekyekiwonvu ekyolumbe kyaddala wadde ekiwonvu kyaddala n'ekisikirize nakyo kisikirize busikirize naye ate bwekinamu mu nsi ey'omwoyo nakyo kyaddala era okukitya siiso kubanga era omanyi kinasesefaawo ekiti kijja kuba nti kirinayo ekyangira kiyate mubwenyi mukukolamu kyanyamanya Oluganda yange nga mutunuuliganye yes naye kikulu kyawatali kitanga awatali musala kiwata kisikirize aliwakakali bw'oba tewali musala nga tewali mukitangala kina tewasobola kubawo kisikirize kati ekireeta obuzibu musala kubulawo oba kitangala kubulawo kyokera kirukunoonya omusala okutugwetuko okuyinza okutasa mu kiwonvu ekyokusobeka yagamba ze musala gwensi nze kitangaala yalina okukwatira mu kiwonvu kakati fena tulwana buli omu alina ekiwonvu kye okolagabadagala wawenagalakulagana ekiwonvu kyo bwekiri kubanga enyerekesi waliwo ne bwolanga olowooza nti ejja kubeera waggulu w'obusozi naye olina okukka oli ku mmere olina okubako bw'otuuka tosobola kufa kasozi kamu n'otakalala tosobola kuserengeta mu kiwonvu tosobola kukuuka toli kinyonyi oli muntu omuntu ajja kuba alina okuserengetako mu kiwonvu ataddemakulutuke naye ate mu kiwonvu wano waserengeta okunoonya okutuusa ku mbeera awo kristo naye wanga ataakuteezi sobola wetubeera mu mbeera enzibu ennyo oba kisikirize kyamabanja oba kyamulwadde kati naye kyakufa tulina okuba n'omusana okuba kujja mukisikiriza yenayozebwa mulamu waffe netufuna embeera eyo ekisikirize ekyo omusale gukyakasenga omusala gugwaka tugane mu kiwonvu ekyo oba kuokekiro oba kitalo okutereka amabaala omusikirize tekibala so wabwebi amusala kisikiriza okwongereza amaawo yeseka omusala gwakaddewetuti bweruti ate kisikirize ekyo tekibala naye okugenda kwetolera bweruti bakyona omusala ekijululakatero kikyoma gwonga senga okukitenze kakimanvuyo naye mukulade kibaawo nakikyusa sayize naye ate kiwunyi Katonda kafuukafuuka yasigala aliwo era sobola ikinamukowola natwakiza ku musana esikirize nekirimawako oba nekifinawo ddala ekitali kyangu ekisikirize ekyo ekyekiwonvu ekyolumbeeko tetukyevuma nnyo ekiwonvu ekyo naye ekisikirize tetukyevuma nnyo kubanga ekyo kituyigiriza ebintu bingi buli lwe tuyita mu kiwonvu ekyo eyo gyetuyitira oba nkiyite lifestyle oba nkiyite mwetuyitira embeera za bulijjo eyo mu kiwonvu eyo gyosisinkana ebizibu ebya buli ngeri n'oyo okutiringa nabyo kubanga kubadde bisobola kulaba mu kiwonvu eyo bwesisinkana mukama ogereza ebinabujjo
kasozi olugenda bamuse mu byabawala oli bulungi masala mukama kumwegera nti awa nzija kasozi kange ngenda abaana abali mu kiwonvu ekyo kikimanyi nedwe bakamfatibwa naye okuvoka mu kiwonvu ata depression kya loss kyamabanja kyabala bakulakuseeko amaka gakyagala negatakuse oboolyakalondaomukoowole amasinkana mu kiwonvu ono ate bamutulanisa kindiga ajja kusisinkana naye ekikulu ekyanyawakuyingira ofudde n'omulimu wansuubiza omulanga omulamulemu omuliro olubangalamu mazzi amangi naye ye ojja kumulindira osobole okumufunamu omukasi n'okumanya nti waali kubanga fena tumukoowolyekomulimuolwebibangi tumukoowolyekamukama naye akamanya obunafu bwaffe bwelukoowole kubanga oluusi atuleka ebizibu bino tubiyitemu tusobole omusemberera ngaolaba ebintu badde bitambula bulungi mu butuufu tolina nnyo gasiibako tobinjala ejja kuluma te alusa twayitano alusa azeezo banne nze nina alusa munange sikyasiba kubanga alusa zimpisa bubi awulidde naye alusa ezo zenyewe lyaba zirese zikulumemukko omukoowolo omugambe mukama sindikira ekigambo kyo kinjagule ku bulumi buno bundi bubi twekwasa ebintu bingi owulidde oba abaana balaluse oba amaka gononese nogakaze badde nina okukola nina okunoonya embeera batubanya abalwenki ate looni ziri bubi naye ye abakugamba nekukiwukira mukoddeko gye nti nange nakomawo gye muli wanga abantu bange bemerondya banene enyamba ne baliko okwonolako abutali butukivu ne badda gye nti nange naddanga gye bali naye kizibu nnyo omusanga ku kasozi eyo munnange byonna byonna ebisinga bibeereno mu kiwonvu ebyo bikodde iwalira netiwaaka esinga eryawo eyo kati oba osanzeyo abalabe bo nga bakuyingiza mu kiwonvu olembedde mu mmanga eyo kakati era bulina okugira kyomukamasinkanonyaokubalana ate ebisanganya ebikwano byaffe kubanga ebikwano okimanyi nga zikufuna kizibu omukwano gwannyabaddala ojja kugutegeera nga waliwo ekikubaddeko ekiwonvu kifuuse ekiwonvu ekizirize kifuuse ekisirikirize n'ogamba mukama oluwa benalinesikabasika bakonoomu ate mukwano bamwe nera nekyambudde awolani kwakulaga nti muna amaaso gatebantu otumulyenze nzenye okusomoza ekiwonvu ate ayinza n'okuleegeza akasozi ewakubiriragala okugenda n'okufa manyi olulamakambakoti oba omusobwe museera kati twetaaga ekisa ekitunyweza wanabakusikulira kulya mu kiwonvu nakwanikako waggwe onywerere okubanga kyangu nnyo ngekugenda kuntomulaganekujjase nekukasukayo ebimansi mu kiwonvu olabona lwalusira kyakaberako nabamukulika mu kiwonvu muli nga tulabakonomu naye ate byagerawo era yemusala naye aterenogamba ensikize neyonaenabwebadde era okukyagamba nti akujja mu kinya akujjayo mu kinya n'akusikayo waliwo ng'ofuirwa nogamba kati bikomye onyagatalekubera awaka yabeera asikufizi yasasula lwekyo bamogedi akati buli kintu kyonna kirabikafe ebyaffe bikomye biwedde notyamukankana naye omunange obaolyawo ng'ate siita alikomezaawo olaba badde mu kinya talaolalamu bannange yakobo yagamba ng'afiiriddwe omwana n'omwana yatakisirize ekyekyamutiisa omugero wa yakobo omumanyi bulungi nnyo mubanyi bagamba ekristo ezazamuya omwana yafa yagenda liro omusaayi w'ensi bannange omusajja yakaabira ekisiikirize nakakasaka yakumpazengwakasenge naye nakunakuwala nesigefu yamale kutya mpaka lwenyinja amagomba saagala kumubaliza abali abalina kutabizikubaliza ngazinaamakumi yagabizikwakonekomaao naye ye yagamba saagala tekwanasengera mulene nakuyanduse ddala muzibakantire omune kukyabedi naye nga kisiikirize olunaku lwakisiikirize
n'otuddira n'obujulizi tuwera naye munange tubaneesimbaana byakatera bitukwasizina omubulabulizi omuntu alibakiwadde omujulizi olukya ate ekimala ekiri siyagaswala alinati ng'atidde okukwera mukama obujulizi kubanga bwekimala nekiwabulamu eyakisigazaako akasamambye wano tibogeramu okomangawo ezisigusigwa ntuwunyiza naye simatidde nze zikuteeyanaa naye obadderaddaddako matidde embeera bannaneza kutambula mukamabulizi nokaabonena ali mukinya ali mukisigiza nze nga simanyi omusana guliyinjakira nalunaku lwaki ekisigiza ekyekimunvu ekinsesiga ninawo omusana ninawo kristo ninawo obulokozi ninawo ekisa ate okufiirwa tekuba kwangu omunsi kufiirwa muntu mumubiri n'omusimba kikikobaana okufiirwa kulungi ate nomunange abamu oyinza okufiirwa nabagafiiridde omuntu oyagala kakatunabe obakulira mukwango aa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 a yekwagadayo mukifo ebyamabi yalina ekirango kyo byonna ebikwatako mukama oyo yagenda olunaku nebikyalumungoye nga tolina nakyomukoze kyemwayonge tebakibaddewo nambera batukyagala kumulawo takyagala kumala naye bamugamba kuti mukwadde wali asiikalibi agamba tokuwulira ekansigenda kulirayo bulalinadalitayo ogenda okubiwulira nga byakukolera byakola bitya omulaba ayingiddeko ekwegamba yebintu byabyonoonye byonna byonna bitaddemu oba bisize girisi oba bitaddemu ekizingulukusa ebintu biryeri omwana gwange twagitula ebifo byamu lwaki naawulira ekyabo tatokumalako atyange okukyali bwatyo akyawulire abaserengese eri mu kiwonvu akuddayo bataba yesu munakoleza obutokaali omwete ekyomusayiro nga bakiyingiddemu ebwetyo osaba musana kukawuka mukama nayibirira waggulu ekiwonvu nokisikiriza nekibawuddaye oli kizibu nnyo 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 waliwo ekisikiriza ekyamaka nakasibanange natemugesa bulungi ebintu byonna yadde bitambula bulungi okuteera okuzibwa abomulabulamunawo nekyonaabaana nekyona emikwano nekyona eŋŋanda kwegamba kyekiwonvu tebatasobola kukyewala mu bulamu bwakusomoka era nebayambala emubiri ekyo kyoteekakiri mukiina era tebatasobola kusomoka akasozi akyokusirika mu kiwonvu naye twebasi katonda kubanga katonda w'ebiwonvu era katonda w'ensozi onaabirawo naye batufeere ekitambulamu omulamu waffe nokatonda obusiebwebibala okuyita byakulinaye bakulawuwamukyalo wawakula ekintu ogesigeko ebono lyamakago ogesigeko ebono lyabaa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  omusajja kwesanga nga wenyini kazaalawa omuzungu kyagamba nti yo omu wasitene eyonenyabali sebongako gwe mulogomu ebyo oluganda ndoza linakutegeera bulungi olabandula bandokogerako bandiko naye ako wenyiniko werwaba ebisasa enebisaano ngeriyolingamya abantubalikwakuletya bwoyisa obubi tolinako wesiga olensonga ensonga bino ebintu ebisibika mu bigana
ate ekiwonvu buli omu olugendo lwe lupime abalatambula engendo mpanvu nnyo mu kiwonvu omwo ngamba kino kimalisomo kaddi abamu ne batuka n'okusabalaka mukama waakiri etwala naye enkoye embirazi ekiwonvu ate ogenda okusala abanaali ku kasozi eri waggulu abali mu busozi nga naye agamba nti banne ebyo sikyabitegeera naye ku busozi eyo eriyo ndowooza ebyayo naye abatukabalira mu kiwonvu abo tukuze tunakubuuli ebyokubusozi sirimanyi bulungi naye tekimanyi tubeerayo kakabanga katonda naye ebbanga erisinga obunene libeera nogamba ne woba otambudde bulungi nokubeera nti byafumbirwa bya wasazaala abaana abo bazadde bali awo basome bakuze bawasiza abaka era byonna bigenze bulungi naye ate abazzukulu ne balyoka ate bosuulanda nga babuuza naabo bamu bulijjo abo nabo babaana baawo muye balina ate abo babala naye nze namawulire amalungi ntibalimulaba wano amayebasiza amapebasi akukkiriza naye mutowaddeyo embeera mbalulu bya bulungi nga ffenna ensobi zetukola abaana otabayiriza kubeera kusoma luganda nakubeera bulungi naye ekyo mukama akitusomero ekyo ekiwonvu buli omu akyakirimu akitulina okwerwanako naye kwegamba kyetako kugamba nti bw'ola waba munno nga yalina embeera gyayitamu atuka mu kiwonvu aluddeya mugenda nibana abantu abo naye we yayitira abasirana basirana naye kwegamba naye wenaye nagwewe naawe sokolako olugendo lwogwe kutukawo otutuuse wayitawa muno musabire musabire naye aveeyo eyo ebisinga tokulaga oli omulala agoyo matunda kubayo tekigenda kunyamba naawe tekigenda kuyamba naye mukama agamba mu James Yakobo nti musabira kane mulyoke muwone kuba abasanyuse musanyukire wano kakati amawulire amalungi aga Yesu Kristo tatusosola tasosola muntu tasosola kulya emyalirana gyogeramu bwogera musabire n'omuyitamu abeerawo nebwogera mu kiwonvu wansi nga kikutayiza waliwo olwekitayiza ogezako okukivaamu nange nga bamusikale banamanyi walonga ate bambire mu byolo oluusi okiraba ogezako okuwa abasirikale oba basirikale wakati naye ebyolo kibamizimo byase nga giri eri ekyagamba tomulivaawo fatirayamutete bagenda kuliyaekyo bagenda kuyakoti oba onoyagizama ogenda okwekunjirolo nomwana atendeebyo ebyolo byobyebyotanga oba mukinya ebyo oba mukinya ogezako okukivaamu bano bagenda basikasianya bino ebizikugoba bino misota kiri mu kiwonvu amaguli twesabire kiwonvu kireekula kyone kiwamu nnyo kubanga bwosanga kristo nakusaasala nomusana gwensinga nagwakyoyo katonda waffe muno byotambula ebyoto byonna ebyalotanga ebinga bigenda bigenda bibala nebigenda munange oluyimba lukugambye nti yekka yesu sitaani bwatya kubanga abobulaba babadejeeza sitaani okulwisa mu kiwonvu naye yabeera mu bantu katonda waffe naye okuba yatutonda mu kifaananyi kye netulako ne katono okumufaanana atusuubira okubeera nti tuba tuyita mu mbeera tunajjukira nti omukozi waffe wafe kati mu kifo kyokutandika okukola n'oyakola obubi n'ogaana okumusonyiwa n'omwagaliza birinalizaddeyo ebyo era bazikire baveewo nga gojobera ogenda kusula babadde basula ebyo biveeko mukwana bange kaakana kumabiri omwoyo omukama omuyite yasobola ddala okusimika ekigambo kye nekigwawula ku ntwe za sitaani zonna ne ku nkola ne ku ntegeka ze zonna yatoba yayogera ku ekigambo omusana ne gweyakwatisisa ennyanja neyeyawula ku lukalu nange munange nateekawo ensija munsi y'abalamu nayimbaako newenda nankolera n'abantu bamu abasobola okulawo nemuwuliriza ekigambo ekyo si kikulu kyamaanyi akeebasi n'olwekyo tunomuzanya ebintu byonna tubifaanire mukama yeekanisa okusomosa ebiwonvu n'atwamusa obusozi agatutekeko n'ekisanywa aba kuyimusiza
mwekasi era osaba ekisa ekyokunywererayo kubanga kyakunnyo okutendereza abantu bwabwe. Mukama beebase abantu ennyo omukisa abavuge abakume enkume abazze nga bazika mangi munda mulungi byamagala naye bagatiika mu mutima yonna alabayira gyali bangi abakume abavugedde abazze engulu baliosinga yotunayawukana buli omu agende ng'atobolokosse kimanyi tali kulungi Yesu Kristo wa Katonda.
ne mu kiseera kino mu kiseera ky'okusaba amannya agatuweereddwa gajja okusomebwa naye mangi gajja okwagatali ku kaaloobu ebamusaba mu kiseera ekyo omutima gw'oyinza okuwaayo abantu bonna katusa mu kiseera ekyo kale katuyimirire tugeze okukkiriza kwaffe ku lupapula enamuma nzikiriza Katonda omungi kaffe ayinza byonna omutonzi w'ebintu era ow'ebintu byonna ebikangirika era ne Mukama Yesu Kristo omwana eyazaalibwa Katonda eyazaalibwa kitaawe Kristo Katonda baawe Katonda Katonda omusana ogunamusana Katonda yagalamu Katonda ddala eyazaalibwa Katonda alina okubeera obumu kitaffe ye yakola ebigenda ye yabamutuula akakulaka abantu n'olw'obulokozi bwaffe n'atwala omubiri omwoyo omwayataka omusajja Mariyamu n'amuka omuntu n'akolera ku musaala n'ebitakokyekayatwaffe n'akibwa n'asiikibwa n'amulokosa n'azukamu kabutawandiikibwa n'agenda mu ggulu era atwala omukono gwa Katonda era atwala omukono okusaba omusanga w'abantu olwakwakwekirikwawo era azikiza omwoyo Mukama era omubalimugola abamusaffe n'omwana asiimibwa ategerezebwa awamumusana era ebirenganyamu nzikiriza okulembera n'obuvunaanyizibwa abantu tebabakwasa babeere okuwuliriza budaabuda n'okukumaakuma endiga z'obulungi tuwayisa abalabirizi abaawule wamu ne bonna bewakwasa okuvunaanyizibwa okutambuza emirimu mu kkanisa yo obalikuza amazima n'obwesigwa n'empisa mu buweereza bwabwe baleke baweesa ekkanisa yo ekitiibwa. Ayi Mukama olina okusaba kwaffe tusabire ensi ezirimu entalo. Ayi Katonda ayinza byonna gwakubagiza abo abali mu nnaku tuwayire oli bannaffe bonna abali mu nsi ezirimu entalo kusaba ssebo ogolole omukono gwo ogw'ekisa okkakkanya entalo. Tuwayo abaana abato abakazi n'abo abalina n'abo basaalumanya abafiira obwebage. Tusabira abo abalekeddwa ettayo abagundagunda abasaliddwako emikono n'amagulu. Katonda waffe tusobera okungi nnyo kyetwa tukowoola okkakkanya obusungu bw'abo abakulembera ensi ezo obawe okukkaanya n'okutegeeragana. Ayi Mukama olina okusaba kwaffe
tusabire abaana. Ayi Katonda w'omukulu, bwe yatonda ffe abantu bw'otyo n'otusindika mu nsi tuzaale twale, kwebaza. Tukwegayiridde otuwa amagezi n'okwagala n'okuŋŋaanira abaana baffe. Tubakuze mu mpisa ezitya Katonda, amaka mwe basula gaggazibwe omutukuvu, essanyu n'emirembe. Tulyoke tufune abakulembeze abalungi ab'enkya abaweesa Katonda ekitiibwa. Ayi Mukama gw'okusaba kwaffe. Akatusabira Mukama. Okyalira amaka gaffe ayi Mukama tugayiridde. Obeera abalenzi omulabe sitaani okuva mu bazadde wamu n'abaana baabwe. Tusiike ensiko y'obuvunaanyizibwa okwagala, okulungamya wamu n'okuteesaganya amaka gaffe. Abaana baffe basseemu ekitiibwa, babazaala, ababawulira era nga bakkiriza okubagwa. Tubeere ayi Mukama okwewala enkolwa eyeesitaza abaana baffe. Tulyoke tubeere ekyokulabirako ekirungi nga tuzimba eggwanga ery'enkya. Ayi Mukama tuwe okusaba kwaffe. Abasabira abalwadde. Ayi Katonda waffe lwamanyi byonna, kuba abasawo amagezi bajjanjabe bannaffe abalumwa, abamu nga tebali wano naffe kati. Mwangu okusabira mukyala Frida n'abatanzi, Kyasala Nalyoko, omwami Mwangu Omukiza, mukyala Konisa Sese, Dr. Godfrey Byombya, Dr. Sekuyama, Mwami Edward Lubega, Shades Kasimu Nkrumah, Mama Rose Lutalo, Omulangira Dawuda Buloba, Andy Kagolo Sebiya, ne Anne Ddungu, n'abalala bangi butayogedde. Ayi Mukama kuba okusaba kwaffe. Batusabire abaawuula bakuva ku maaso. Ayi Mukama, ayi Omwoyo w'ekisa, mu kiseera kino twagala okuwaayo abantu baffe bonna ab'ebaka. Tuwaayo Mama Ruth Nakintu Mayanja Sekaluma, ono ye maama wa mukyala Aida mukwano gw'abangi. Ayi Mukama tusaba omwe ekiwundu eky'emirembe. Tujjukira n'abalala bangi abaatuvaako mu Novemba nga Ssekabaka Sir Edward Frederick Wangula Muteesa owookubiri, Taata George Ssenjogi, James Kabonge, Irene Wamala, Florence Kalifwani, Arasa Serwanika, Jane Wankamba, Mama Sarah Namuli, John Lucy Kigundu, Taata Daniel Wadinga, Mama Georgina Nsingendo Zaake, Mama Nesta Kavuma, Mzana Rebecca Namuluma, Mama Rosalind Juko, Robert Chiwalabye, Taata Apollo Chionde, Abiazari Kasoka Kidaza, Annette Kidaza, Eric Kidaza, Moses Monebetebe, Mama Rebecca Sebunya, Mama Anne Ogula Selina Musuke, Omulamugira Hamilton Tebaleke, Barbara Kidaza, Susan Kidaza, Taata Yusuf Setenda, Miriam Dante Kaya, Taata Livingstone Butaya, Mama Evelyn Nachansi, Judith Nachitio, ne Sarah Nakaiza, n'abalala tutasobodde kumenya. Olw'okubanga mu December tuba ne Christmas carols, nabo tusaba tubadukire mwezi guno nga ne batuvaako mu December. Richard Ssebuja, Yakobo Tamzadde, Christopher Kijangu, Jamil Kasante, Yokaana Kiyingi, Joyce Nakalenge, Naalongo Victoria Kirunda, Henry Stephen Yakiki Nyabongo, Omulangira Richard Bamwina Mwagende, Namba Rebecca Namutogo, Taata Nasito Mukano Mulindwa, Mama Gertrude Nanyama Musajja Akawa, Mama Faith Charles Atovu, Omwana Stephen Naleta, Taata Ssekajja Kiwanuka, Barbara Semakula, Geoffrey Kingo, Saul Douglas Musoke Nkiri Kabala, Lydia Naiga Mulongi.
n'abalala bangi tasobola okufuna. Katulinde okujjukira bannaffe abaawummula nga maama Gertrude Kaweesa, Ssenga Adelina Lugo, maama Margaret Mutumba, taata Mikaya Mutumba, maama Victor Bamuno, Dr. Sam Mutumba, Dr. John Mutumba, Alice Ntambi, taata Joy Kineze Nkanga, taata Ernest Kabala Lubanga, maama Florence Naika Kabala, Colonel James Retired Lungu, maama Ruth Mangwere Lungu, Oweekitiibwa Guinness Ngabira Kyaleta, mukyala Deborah Nakyejwe, taata Kalimenti Alido Okelo, maama Cecilia Alino Alido Okelo, Alice Najemba, Henry Boji, James Mwere, Paul Kasumba, Sam Kaji, Alexander Nasuna, Simeon Ibari, Jajja Nora, Kajwala, Florence Nanteza Kisingirwa, Kanoni Wasi Musajja Nkaawa, Aneti Nanyonga, Wile Bazira, Mr. Henry Teraba, Joyo Bakken, Mama Evelyn Muganda Charles, Florence Nara Chotaya, Tata Livingston Taya, Tata Yasaf Yombo, Mama Edith Ntabadde, Ernest Sechiwala, Tata Nassan Chita Nsuka, Mama Nora Namagulu Nsuka. Mukama waffe ng'otuli ku ntebe y'ekisa, tusaba obulamuzi emirembe, tukumekume abakyasigaddewo, tuleme okuvamu mu Katonda. Ekigambo kikyogera nti mama ne taata nga batuwese, onoobeeranga naffe okutuddaabula. Kale Mukama waffe tusaba otusibe ekimu ekyokukkiriza, tuleme okukula nga tukolera obutali butuukirivu, tutambule mu kwenenya omu okusumwakana. Ayi Mukama olw'okusaba kwaffe twakuleesa. Omutuukirivu anajjukirwa Nnamasota ekitali kwawo. Ekijjukizo ky'omutuukirivu kirina omukisa. Emirembe gya Mukama waffe gibeerenga mu bulijjo. Twale ekiseera kino okwagaliza munnaffe abul'okumumpa emirembe, tuteeka omukono asimayo mayitmu tukira batubaako naye okusekako nako kirungi muno otwambiramu ali abasinga tuli emirimu ne bw'otuna okulaba owubireko amina. N'obulaba omuwumbireko wakulingaali kale katuyimba oluyimba olw'endaba. Oh
Tuone kitu ndani yote ya maso kama mwalimu bila kuelewa. Tunasema ni roho kwa mama. Hebu na inaisonga ndio kwa mpaka kimbe uliimba uliimba kwa Inakozesa buli yenkaaga mwenu anawulira ng'osobola osobola okuddayo n'otuula n'alaba yo kale kasabo yo buli yenkaaga mwenu wulira okukaaba kwange ayi Katonda olowooze okusaba kwange nga nnyima enkomerero y'ensi akukowoola omutima gwange bagozekako olungamye eri ebintu byensinga obulungivu kubanga wali kitulo ky'engembi ekikolesa amaanyi eri mugabe atulaba mwema y'emirembe yonna n'ebinanga esinkize ekyekikowaatulolu kubanga gwe ayi Katonda obulidde obulamu bwange obukadde obusukaawo obwabo abasumka abaalayitayo oyongera ennaku okusobolamu bwakabaka mu myaka y'ebirere n'emirembe emingi aliberera mu maaso ga Katonda zonna kale nteekateeka essaawa n'amasoma byotulu bimuwonyi n'endyoka nimba okutenderera erinnya lyo Nakunda okuze olulamu obulamu bwange ekibazo ekinafe n'ebyewuna era n'obutukuvu nga bwekyawolere obwekiriba ekira n'ebyo kandi
bulungi y'amasumo era saddaaka ey'okwebaza. Okusooka byonna twebaza Buganda olw'okulaba omuhanda waffe ali mu mbeera nnungi era asobola okugerawo ebibiira by'amasumo. Atuse okulaba asobola okutambula alina amaanyi era ng'alina bulungi. Twebaza ekiseera kibiisemu ekibadde ekizibu abadde okusoboka mu ngeri emu oba endala olutulaba ng'atudde kivaamu amaanyi. Twebaza olw'okuwa ebisaala byaffe era Mukama tukusaba oyongere omulwanirira, oyongere omuwa amagezi, oyongere omulamulirwako bwakaba era n'ensi yaffe Mukama tuteeka mu mikono gyo wakati byonna ebiriwo alw'okusobola mu ngeri emu oba endala naye Mukama tukusaba oyongere okumalira ensi yaffe Uganda oguwa omukisa byonna mirembe byonna abakulembeze bawa amagezi okubanga basalawo mirembe ate omwezi omukaaga tujja mu maaso go emitima gyaffe binyumise atuyina ennaku mu mutima okusooka lwonna olw'emulabye bituma bagagaffe bangi magonvu balina maanyi era busamalira mu bujanjabi n'abalina obujanjabi n'abalinaba naye tukusaba bwekatuukaawo katonda w'amaanyi obakwate ku mukono waki osobole obasuubisaayo obulwadde balimu omwana abatalina busobozi osobole obasobozesa abalina embeera gy'ebajja okumulabirira endala enkwano yaffe Uganda batalina bukabirizi osobole obalabira mu ngeri endala Yesu Kristo Mukama waffe. Atera Mukama atujja amaaso go atunywesa emitima atujjukira abo abaatukaabo abaka baffe bakaka baffe bakyala baffe abaami baffe buli omu kikiikye abaana baffe bakubaami baffe tebatambulanga nakyo era batulira tumenyese mu kigambo ekitubuukira afudde Mukama ng'etugatulebese naye tetulira gyetujja kujjukira okujja mu maaso ge tuba tujja okwebaza olw'obulamu bwabwe Mukama era n'okubanga basomesa mu nsi era tusaba wakati tukulabikira wakati mu kuluma wakati mu mazima olugire naffe tubalirire olw'okwongera mu maaso tutambula tukajjukira emitima gyaffe egenda lyebakwagaliza asobole okutambuliramu oyongera okumanya oyongera okutegeera oyongera okutambula nawe era osobola okutulunganga mu byonna osobole okuba amakubirinate okujja mu maaso tukwebaza ennaku nyingi mu maaso tunyala Yesu Kristo Mukama waffe. Naye Mukama waliwo bangi tuzze mu maaso atulina ensonga nyingi wadde zibabulwadde zibakufiirwa naye katwebalazawo ebirungi byaffe ate ebyo ebirala ebintamu abikuba amasimu tujjawolera tukalira wamu kusitula akubeera okugabana omulatiremu ennyo ekiseera kituusa era tukusitula tuteeka omusalaba gwo atutwala okwebaza era nga tubuliza erinnya lye atumanyi kyonna olw'ennyumba ya Yesu Kristo Mukama waffe. Kale era nzakula ebisaala ekirizo bakituukira ayi Katonda ayinza byonna atwadde ekitaka akamyusa waffe n'amaaso go n'emirembe yasuubiza wabakafa ebirikuba ayi Mukama waffe ina akaba okutwala ebibala n'ebyokulabiranga ebinasala olw'emu amaaso okumanyiza Amém.
abeerereza ddala amatima ebyebyamwe era abagalana ne bannammwe era abamanyi okukwata empisa empya nga muwulira amateeka ga Katonda mugatambuliramu mu makubo ge agatukuvu kaakano ennaku zonna. Musembere nga mukkiriza mutoole esakramenti entukuvu ebasanyuse mwagule ebibi byammwe Katonda ayinza byonna n'emyoyo emikakkana amufukamidde bamufuge bakimabibiri byammwe obuwombeefu. Bakumi na munaana esalira waggulu tugenderemu Katonda ayinza byonna n'akalwa Mukama waffe Yesu Kristo omutonzi w'ebintu byonna asaba omusango abantu bonna twakira n'okukola ebibi byaffe n'okukola amafu okungi ebakakola obubi ennyo ebaali bakalowozesa n'ebikawulike n'ebikakakoso atuma omukira towa Katonda tutuule tusaanye obw'ekitiibiro twenyinza ddala tunakuwadde nnyo ebibi byaffe tutulizuka ebiro byaffe bituma tukusobwawo okume otutiremu aye Katonda weyesu kitimu obw'omwana wa Yesu Kristo otusonyiwe obw'obusa
kiwabulira mukuluke yatira omugati bwe yamala okwebaza n'amumenyaamenya n'angabira abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole muli guno omubiri gwange oguweereddwayo ku lwammwe mukolenga bwe mutyo okujjukira nze. Era bwe yamala okulya n'addira bw'atyo ekikombe. Bwe yamala okwebaza n'abagabira n'abagamba nti munywe ennaku eno kubanga eno gwe musaayi gwange ogw'endala n'empya okuyisa okubammwe okuba abantu abangi okuddawo ebibi mukolenga bwe mutyo bwe munaamumalako okujjukira nze. Omulokozi waffe Kristo bwe yatuyigiriza tugambe nti kitaffe ameggulu obwakabaka tumenya omugati guno okugabana omubiri gwa Kristo abangi ebihumbi bikumi bana ayi Mukama w'olusa okwenganga kusemberawo emmeeza y'omwenga tusika obutuufu bwaffe twabula Thank you.
네,
Sala Papua avremo un continuo da fare. Sare io ho popolato voleva essere chiamato
namuddala kibadde nsaba abagenyi abatwegaseko leero guno omwezi muwanike emikono muwanirize bulungi mutongole binawo bagenyi muwanike omukono nawo omwami wali tumugireko mu ngalo omwezi abagenyi oba abatana kwewandiisa okubeera bamemba b'ekkanisa tubadde tusaba mutuukire omuwandiisi waffe abawandiisi mulimu ebintu bingi nnyo ebikulu kwewandiisa okubeera bamemba b'ekkanisa ekyokusooka okumanya ki ebisobola okuyambagana okukwatagana n'awamu n'okukola ebintu byonna wamu kikulu nnyo okwewandiisa okubeera memba w'ekkanisa kugira nga kikulu nnyo kireeta n'obumu mwebalimi mwebaddala n'abantu abaagala okumanya enamba zaabwe ez'obweyamo omuwanika waffe naye waali mwegaawo asobozi bawandiisa naye zituyamba okumanya nti nno ffenna tulifaddeewo kakati guno omwezi nakweyongera okusaasira abaafiirwa abaagala baabwe kyansawalira okukumbiro okwebaza mukama abalwadde mukama abasuuse ekyo kyo kyange ddala naye okufiirwa leero ku makya nafiira nonere ekiri omuzukulu wa kusitayo munaffe dankitayinwa omuzukulu we yadde akazaalibwa mwana wa mutabani we omukulu yafudde leero ku makya sewo tusaba nkwongera n'essaala mukama katonda akugumye atudde wali emabega dankitayinwa yebalaiddala kakati omwezi omwaka ogujja guno omwezi tujjukira batuvuddeko ngenda kuteesa kino tujja kutandikanga okumuyisa kakande ffenna oba amasanyalaze wano tebakkiriza olwo kusitayo yaze nakiteesa nga nange ndabira tukiwagira tukuleeza mu kando tukaleka kubanga kikulu okujjukira abantu baffe looza ojja kuba tukiteeseeko naye kansubire mujja kuba mu kisemba mwebali ddala nakati ezizaako era kusabye ekimu okwebaza abantu abatukwatirako naddala obuyambi byokulya nebyokunywa kubanza zituke mulina akatandika okujja mu kanisa ekyasira okuleeta
okuwulira n'okuwulira era okuziba okuwuliriza kwegamba kakulu nnyo era ne Yesu Kristo yasooka okuyisa abantu n'akabalulira ekigambo. Katusaba okwebaza omwezi guno omukyalidya bangi twagalanye tuyisaawo ebyabo n'okuwaayo omwezi ogwayita. Okwebaza kwali ppawundi 36 n'epeesi 84. Obweyamo bwakamukenyamba omukolo gwe naliko ppawundi 1,234 n'epeesi 47. Banaye Mukama Katonda bagizewo webale nnyo webale ddala tusiima nnyo. Kaakati ebiddako nga sikoma kuyita ekikulu ekidako kukikwata ku bakyala naye mbadde esaba okulanga kino tusitala munaffe omu ku baana basookera ddala okusoma mu Sunday school nga enandika kati musajja mukulu sawo bategeeza nti nno ategeka okwekalira obufumbo obutukuvu ne munne bamuyita Yunisi nabo oyo mutabani wa Oweekitiibwa Mutaaya. Kugamba ekyo kikulu nnyo badde nsaba tubakwatireko ekkanisa tubawagire olubino lwe batandiseeko lutukuvu ddala era tuleka tulaba endagiriro tuwe endagiriro oba olusulo oba obuyambi. Oweekitiibwa webale nnyo okukuza omwana atulesefe n'ekitiibwa. Ekya Sunday school era tusaba abaana baleete Sunday school bamusomesa kati tulina ezeewo abaana ensingi ekkanisa yaffe wano. Kaakati ngenda kuyitayo omukyala bukungu ekulu w'abakyala ajayogere ku binamayo eddakiika maaso tukirize mu eddakiika 5 atuwegule ebikwata ku engeri twetegeka obukulu bwaffe. Soyolekanamuda abadde mpenya ali awo nazanya tena ne batamani bange nindooza badde nsaba mukyala Primrose Nkungu Primrose Kalungi komu eddakiika 3 okiyitiramu ebigenda okubaawo akasente badde nsaba okugenda okiyitiramu kwazimulamu okwogerako naffe bikulu nnyo ddala era bikwata ne ku baana. Sebo omubaka wa Ssaabasajja Oweekitiibwa Mutaaya abakungu ba Ssaabasajja mwenna n'abaami ba Ssaabasajja abasajja n'abazaana ba Ssaabasajja mwenna balonda abaami n'abakyala n'abaana baffe. Njagala okwogera ku kigambo kino ekigambo kyenjagala okwogerako ku ndakiika ntononya bampadde ekigambo ky'okweteekateeka era obukadde. Nze nkyogerako era experience kubanga nalinnya ku level 6 okyomanya ekigambo kino kitwagala okwogerako bana kitwagala okuteeka mu giraasi kyekigambo ekyokweteekerateekera retirement oba kale n'okukungaanya pensoni
naddala abantu abataseekinze mu NSSF kakati nga ffe tuwangaalidde ku Bulaaya tuneeteekateeka tutya okweteekerateekera ekiseera ekyo Mukama abadde akuleseewo nga mirimu egiri naye nga tukyasobola kubanga amaanyi gakoze eki gakeera. Oyinza okulaba nti abantu emu yakolanga adduka shifuti 3 kakyagendemu, oba abantu abakola wiiki n'agimalako kati akugambye mwana nakigendezamu kati ndiko nnaku 3 songa emirimu gyegiri naye omubiri amaanyi gakoze eki gaweddemu. Kale amaanyi bwe gaba nga gaweddemu ate ng'oli mulamu ng'ate tukimanyidde ddala nti abantu bonna abali wano n'abaawala bakimanyi nti abaana si ye garantiyo nti olwokuba abaana babasomesa bajja kulabirira kati olw'okuba oti ate nga n'obusente gula oyinza okuta obusente bw'oba oli wano bwe bazino zifunire Uganda ziyinza okuba ennyingi naye nga nesente zogamu mu pensoni eza public pension si nnyingi kakati n'olwekyo tugenda kukola awo wenjagala okusimba nsooke nsimbirwa wakati nyanirize omubaka wa Ssaabasajja Ssebo Oweekitiibwa Ronald Lutaaya nkusaba ggye dakiika bambadde 5 nkozesezzaako 2 esatu Ssebo zisigaddewo ziiza okutubuulira ku ngeri tugenda kukola tutya okulaba nti tuyimirirawo ng'obukadde buze. Mukungu alungi mwebale nnyo yakuyita mugangu n'alinnya balangira n'abamejja abazaana n'abasajja Ssaabasajja mwenna abakulu abatukulembedde wano olwaleero. Ensonga eno okugikolako nze n'omubaka aliko n'abakungu bano n'omukyala atudde awo omwami wa Ssaabasajja biri abatulabeko oyo twateekawo bagiyita pension and retirement think tank. Kakati nga twagala kukola ku nsonga zino omukungu z'abadde ayogerako kubanga ekisiikirize mukwano gwa Yesu kyabadde ayogerako eri yagambye lwatuka mu kiwonvu tetwandyagadde bantu batuuke mu kiwonvu bayogereyo. Twagala tulabe nti abantu nga bakozesezza amagezi agabaweereddwa bannaabwe Katonda baayiseemu basobola okwambuka kasozi ebabeerera ddala kasozi wadde bali mu myaka egya pensioni. Era olunaku olwasatu omwezi guno tugenda kukola consultation kwegamba okwogera nammwe tuyise abantu abamu naddala tulina omwami avudde Uganda bamuyita Profesa Samuel Ssejjaka ajja kubabuulira biki ebirala byemubadde temunnalowoozaako musobola okusiga ne muba nga mukungula mu kiseera kyammwe ekya pension naye ate nga tebabakubye ndobo oba ebizibu biri abantu byetubadde tusanga nga tutwala
tuteeka esente e Uganda. Naye no n'abantu abalala betuyise bagenda babuulira biki ebirala ebisoboka okukolebwa nti tolinda omale kuweza myaka kutuuka ku level 6. Tolinda kutuuka ku level 6. Tubeera tusobola okulaga nti osobola okutandikira ku level 4 oba level 3 oluusi actually okutandika amangu kyekisinga kubanga eno gy'ogenda okusembera oba watandika mangu weesanga oli kasozi si mu kisiikirize kya mukwano gwa Yesu kyabadde ayogerako ekiri eri mu kiwonvu. So tubadde twagala okubasaba ero kijja kuba ku Zoom kubanga tumanyi abantu mubeera wangi muyinza okuba tetusobola kukambula wena kujja mu kifo kimu naye Zoom obeerawo n'owuliriza n'oteesa n'abalala ne bateesa n'owulira biki ebipya ebisoboka okukolebwa kubanga kyetaagisa twetaaga okukola omwami oli ow'okwegayaaza taasiba ayogera ekyokwebeereramu naye wano kwebeereramu kulyaki olw'okwebeezaawo nga ogenda mu level 6 oba 7 oba 8 naye nga kwesobola olw'okubanga wateeka esente we zeetaaga okubeera nga zizaala. Ndowooza sijja genda wala kankomaawo eyanziza ekitiibwa kakati ekiddako Christmas carols ziba za ekyo kikulu nnyo mu kanisa yaffe okusinza mu Uganda. Banange gye twayaffe mugimanyi Christmas carols kiba kinene nnyo batwetegeka tusaba era mugiteeri bannange bajje batwegatteko Christmas carols ezikubeekerera omwaka mujje kakati nasinamika birthdays badesa bosinza mu Uganda Sunday ejja ena kubeera n'okusinza mu Uganda oyinza okubuuza kuffe tujja kulagirira oba egrees tujja kusinziza mu ekotoli kugamba wano buli Sunday osobola okusinza mu Uganda nebabire kati badde nsaba aba birthdays luno abaazaalibwa omwezi ne Disemba kubanga Disemba temubaamu mirango asuli kiryoke badde nsaba mujje wano oluganda lwaffe ebalize Katonda naffe tubayimbe tubasanyukireko ezaalibwa bwabwe omwezi guno omusenera mukwano gwa Yesu yajja tumaama nja kusaba mukwano gwa Yesu kyagasanulira badde nsaba ba birthdays mukyuke eno mukwano gweza asooke abasabire yebalize Mukama then mukyuke budde ffenna tubayimbire banangisanyusuka
tenaazaalibwa n'abano bonna bamubonna bulungi bwe bali kubakisakisalako mu kiwonvu eyo bano basikayo era nga tumanyi nti bangi kuba bonna bajja kujjanga bakuweerezi kisa kiwamutukako omunango omuzungu awafoono kyonna munange kifuke bano bonna abali wano ate n'abataliwo nga bazaalibwa mu mwezi gw'ogwa Novemba n'ogwa Desemba netwongera okwebaza olw'ekirabo eky'obulamu bwebataddeko netukwebaza olw'emirimu gyonna gye bakozesa Katonda obulungi netwongera okwebaza ennyo olw'ekyo kyebali buli omu alina kyali ekirembe buli omu alina kyewamutegekera era kyewamulondera okukola sebo tusaba olw'amaanyi gonga bwoli Katonda buli omu ekyo kyewamutegekera akikolere ddala to perfection obatekeko omukono gw'ogw'amaanyi obakuume bakuteeke wansi w'ebiwawaatiro byo naye okusinga ennyo baakisa omusana gwo ne babanga bayingidde mu kiwonvu balina okulwangayo ennyo bavugeya ate bwe batuuka ku kasozi eyo obanywezi balina okuserengeta nga tebeyagalidde bwekityo bwe tusabye buli Yesu Kristo Mukama waffe. Namaliriza badde nerabidde okwebaza abaweereza baffe naddala abavubuka sayinza okuba abavubuka nga bakomyewo ate bwogengere ku bantu bazzukulu baogi tugamba abavubuka tubeetaaga mutye kuweereza mwebale nnyo mwebale ddala n'okwebaza mulanga waffe Mikaaya enkwaya yaffe bamanyinze Christmas carols mwebale nnyo mwebale ddala. Ab'ekyagulwa baddala mwebale n'okubeerawo okubeera abazirwa ng'ab'ebuddu bakola kiki tubasabireko bano
mulimu okugwa mukama bakuheera omukisa saalowooza famira abamalala Ramsizemuna, Kristaya Savas, Sinchas, Dr. Salamo, Ramil Consul, Mayata. Berapa Yesus setengah dunia kita. Ini ada tiga dunia. Ada seluruh daripada Memawi Kuazulu. Ada tu soal yang cara kami kita berhenti mahasiswa. Nah, kacau lima biji, ama kacau ada sesuatu. Kita bercerita mahasiswa. Dengan Amia, Nakagua, dan Nasi. Ini juga akhirnya kesekian tahun dan kita wasengai. Bangga sengai ya, yang terpusat. Itu dah, anda kau cuma coba kuberan. Mereka sahaja itu. Ini singkat kerana cuba mendapat beritahu. Berapa cuba kita kerja muncul kerja penjudi kerja jual kerja produksi. Ini banyak apa kerja. Nah ini cuba beritahu. Kalau kita dia buat macam ini. Natugenda okumaliza olugendo olulyo olusemba lukambasabe endiye tusabe oluvanyuma kimba oluyimba olusome. Aye Mukama Katonda tugerayirire omusala gw'okwagenda mu nzisa yaffe otukuume n'ekisa kyo kingi otugye mu kabi konna ekiro kino olw'okwagala kw'omwana wa Yesu omuyekali omulokozi waffe Yesu Kristo. Era Mukama twebaza olw'okuleeta kwebaza olw'ennyimba zetuyimbye kwebaza olw'ekigambo kye kibuuliddwa kwebaza olw'omukama gw'okulaza emulaga era tusaba tambule naffe nga tulioko era nga tusaba emirembe gya Katonda egisinga okutikita konna gikuume emitima gyammwe mu kumanya n'okwagala Katonda n'omwana wa Yesu Kristo Mukama waffe n'obusa bwa Katonda ayinza byonna Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo bibeere